Kubelenga. Ino omwana yazaalibwa nga alina ekituli ku mutima naye nsaba buyambi buli alina kyalina kuba ssente batusabye nnyingi, basabye obukadde 18 mu emitwalo 17 ze tutalina mu budde buno ng'embeera bweri nti ya covid. Tulina okunoonya kino eddagala lya bbeeyi ate nga batugamba tumulongoose mu bwangu obutasussa myezi 3. Tulina okikola mu bwangu naye nga kitulemeredde. Katusaba muzira kisa yenna gyali atuyambe atukwatireko buli maama Fiina oba minisita Kibuule, Betty Nambooze, buli omu gyali, mukyala Kasule Lumumba, buli omu gyali atuyambe batukwatireko tusobole olongoosa omwana ono naye atereereko. Emirimu agikola munafu, tasobola kukola mirimu mu budde ng'abaana abalala. Abeera yeebase, alwala kati ate nga tusobola kikwasaganya ku ssomero, asomayo wiiki emu n'atuula. Kyetuba tusaba buli alina kyalina atudduukirire tusobole omulongoosa naye atereere. Gyendi nsaba Mukama abongere ekyo kye musinga okwagala. Mbasaba munkwatizeeko nsobole okutaasa obulumi bw'omwana ono. Asula akaaba, daddi wannuma wano, daddi kwata wano. Embeera nensukkako ng'omuzadde. Mbasaba munkwatireko, abakulembeze munkwatireko. Obusobozi bunkeeye kuba n'obujjanjabi mwayita kati bwa bbeeyi. Okubwe tuzeeyo emulago batuwadde ebbanga lya myezi 3 kuba dokita yatugambye nti mu bwangu ddala obutasukka myezi 3 yeetaaga alongoosebwe kuba ekituli kyongera okugaziwa. Naye awe tutakola ekyo ebidirira sibiyinza kuba birungi. Kwe kuddukira ku TV y'omuntu wa bulijjo ennyambeko etuuse eddoboozi lyange eri abo abagiwuliriza abagiraba banziruukirire. Neyanzisa nnyo neyanzeeke.